Minisita omubezi ow'ebyobulamu Robina Nabbanja ategeezezza bannamawulire nga Uganda bw'ekyalina ekizibu kya Kkookolo anti buli lunaku bawandiisa abantu abapya abamulina 115 ku Uganda Cancer Institute wali e Mulago. Ono kwogera bino babadde bategeeza bannamawulire ku lunaku olw'okujjukira obulwadde obwa Kkookolo mu nsi yonna olubaawo bulinga ennaku z'omwezi 4 omwezi guno ogwokubiri. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu wano mu ggwanga, ebitundu 5 ku buli bantu abafa bafa ndwadde ya Kkookolo. Mu nsi yonna Kkookolo akwata kifo kya 2 mu ndwadde ezitta abantu. Mu mwaka 2018 abantu abafa Kkookolo w'enjawulo baali obukadde 9,600. Ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kirina okutya nti mu myaka egijja singa abantu tebakyusa mu nneeyisa yaabwe, abantu abafa Kkookolo bayinza okukubisaamu emirundi 2. Minisita omubezi w'ebyobulamu Robina Nabbanja agamba nti abantu basaanye okukyusa mu bintu ng'endya ssaako n'okukozesa emibiri gyabwe. Singa omuntu aba asobola okukola dduyiro buli kaseera oba buli lunaku tasobola kulwala kansa. Singa omuntu alya bulungi, okulya obulungi n'oba ng'olya ebibala ate n'oba ng'olya enva endiirwa oba tosobola kulwala kansa. Minisita okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana bannamawulire ku Uganda Cancer Institute e Mulago. Nabbanja ategeeza ng'omuwendo gw'abantu be bafuna wano ku Uganda Cancer Institute buli lunaku bwe guli waggulu nga n'olwekyo Kkookolo kikyali kizibu ky'amaanyi gye bali. Ekizibu kya kansa mu Uganda oba ekizibu kya Kkookolo mu Uganda kitwala ebitundu 5 mu ggwanga abantu abafa buli mwaka gye 35,300. Na bwe kityo ne tulaba nga kyetaagisa ffe mu Uganda tulina kye bayita Cancer Institute wana abantu bwe bakeberera, naye bw'okebera neweegendereza ennyo tufuna abantu 185 abalwadde kansa buli lunaku, ate abaana 30 bajja wano okukeberwa buli mwaka. Ate Ssenkulu wa Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Oriem agamba nga bali mu kaweefube ow'okutuusaako buli munnayuganda obujjanjabi bwa Kkookolo era bakufuba okulaba nga abantu tebabuzaabuzibwa ku ddagala. This is something which requires a mindset. We need to change the mind of our population in regards to this, because some people are going into some of these things because of desperation. Bulinga 4 omwezi gw'okubiri buli mwaka lubeera lunaku lwa kujjukira endwadde ya Kkookolo mu nsi yonna, nga no mu Uganda emikolo emikulu gya kubeera Arua ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Luganda, Delta TV Amasukkulumu.